Abantu ab'enjawulo bazzenga beemulugunya okusingira ddala ku mikutu gimugatta bantu nga bwe waliwo abamu ku banene mu kibiina kinnuupu abeeyambisa ebifo byabwe okusalawo baani abanaakwatira ekibiina kino bbendera. Omu ku bazze banokolwayo ye mukulu w'akulira ekibiina kinnuupu Fred Nyanzi. Chairman Nyanzi, lwaki oyagala kuwamba obuyinza obw'akakiiko kaffe aka Election Management Committee? Bw'omala obatuuza abantu ab'enjawulo n'ogamba bano baveemu abantu abalala abeesimbyewo nga temubayise. Ye obuyinza obwo wabujjawa? Kubanga Chairman Nyanzi oli candidate. Okusinziira ku ssenkaggale wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebigambo binazze abiwulira omuli okujja ssente ku baagala okwesimbawo n'okukaka abakyala akaboozi. Era oluvannyuma lw'okubiwulira ebyo byonna, nze kennyini nataddewo akakiiko akagenda okulemberwa Deputy President wa Western Uganda, Madam Jolly Tukamushaba. Oyo nno mukiga tasinika mannyo, kagenda kubeerako n'amyuka Secretary General Honorable Aisha Kabanda, kagenda kubeerako Ssaabateesiteesi waffe Dr. Kanabi Moses, kagenda kubeerako n'akulira ebyamateeka mu kibiina Kansol Rotu. Agamba nti ensonga zino tayinza kuzibuusa maaso, kwe kusalawo akakiiko kano kanoonyereze okumala sabbiiti emu yokka. Nga kabalindiridde buli omu alina okwemulugunya tokutwala ku social media, okwemulugunya kuleete mu kibiina, mu buwandiike era mu butongole. Olete ne evidence yo, nawulyako Secretary General waffe ng'akyogera, ndikozesa olukujjukujju ofune evidence eyo. Ono alagidde buli alina okwemulugunya okutwala ensonga ye eri akakiiko n'alabula nti anaazuulwa mu bikolwa bino kaakumujjuutuka. Ekinaazuulibwa kyonna kijja kuba ne repercussion, kijja kuba n'ebibonerezo. Nga mu bibonerezo ebyo mulimu ne disqualification oba okuwanduukulula abo abeesimbyewo oba n'okubajja mu bifo. Tubasaba mujje n'obukakafu obwo, kubanga yes, kisoboka okuba nti waliwo abakulembeze abakozesa influence oba amaanyi gaabwe mu kibiina okunyola emikono gy'abantu. Ye Fred Nyanzi alumirizibwa ayaniriza akakiiko akateereddwawo n'ategeeza nti ebbanga lye baludde nga bamulima empindi ku mabega mumativu nti amazima gagenda kuzuuka. Ndi musanyufu nnyo nti President aguddewo komiti eno. Mbadde nsirise ebbanga ddene nga propaganda nanyigiriza, naye ndi musanyufu nnyo nti komiti neguddwawo era nze agenda okusooka okulopa omusango nga munnakibiina. Wano n'ab'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina we beesambajjidde ebyogerwa nga bwe bataliiko ntoli za muntu kwe batambulira mu kukola emirimu gyabwe. Bannange mwepimeemu gye muli. Togenda mu social media kwonoona brand ya National Unity Platform. Buli oyogera ku bya National Unity Platform nga si gwe omwogezi wa kibiina mu social media n'ensi yonna obotta brand y'ekibiina. Mu ngeri y'emu akakiiko kano kalambuludde nga bwe kaakasunsula abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo okukwatira ekibiina bbendera abali mu 784 wabula ne kalabula oyo yenna eyeesunze okuwa enguzi mu kufuna ekifo. Ababaka ba Paalamenti naye abasabye mukyali 94 abagenda okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti obwa district abakyala essaawa entuyina 171. Tujja kuba beerufu ekimala, tujja kuba benkanya. Twagala candidate agwanidde ekifo ekyo ky'osabye obenga danese kulaba nti gwogwali. Ku ludda olulala, Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya ategeezezza ng'ekibiina bwe kikwasizza omulimu gw'okutabaganya ku beegwanyiza ebifo bye bimu eri abamyuka ba pulezidenti mu bitundu eby'enjawulo, wadde nga akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nga bwe katagenda kubeera kitundu mu nteeseganya yonna eri abo abavuganya. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.